Diana Nabatanzi unabwe kityo wakukuba lwasa mu mboga z'amateeka lwa kumwogerako byakalebule n'okugezako kuba nti ayonona erinnya lye mu media kugata ne mu bantu ba bulijjo ne social media at large, era nga omukyala alayidde okuba nti amukuba mu kkooti anytime from now. Ate nga mutabanyi wa Bebe Cool mu mawulire amalala getukuleetera ye mutabanyi wa Bebe Cool amanyikiddwa nga Alan Henrik Sale Pepper Daddy avuddeyo n'alya amatereke ne DJ Roger lwakuba nti agenda mu maaso n'okuba nti amulaga fitina mu mirimu gye. Olutalo mu bayimbi ne ba DJ lukyagenda mu maaso. Kyengenda okuleetera kyenkubuuza bye bikutuleetedde bye bino. Diana Nabatanzi nabwe kityo alayidde okukuba alwasa mu mbuga z'amateeka, era nga anytime from now tugenda kuba tuguwulira ne mu mawulire amalala getukuleetedde ye mutabanyi wa Bebe Cool ne DJ akyasiza okubeera omumpi mu Uganda DJ Roger nabwe kityo basazeewo okuba nti bamugulako olutalo olw'ensonga ezimu oba endala. Lwaki ba DJ ne ba artist balwanagana ate nga lwaki lwasa ne Diana Nabatanzi olutalo luno lukyagenda mu maaso, bye tugenda okuba nti tukutuusako right about now. Tukwanirizaako mu kutugafye omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso number 1 Rich Boy Maxud Junior. Webale kuba nti otambula nange okutwagala okusubscribinga gwe yasubscribinga ate atanaba kuba nti osubscribinga nga bakikasero genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga awo nno osobola okuba nti ofuna ebintu ebyenjawulo, osooke olobere nti ofuna ebintu eby'ettabu olwo tusobole okuba nti tukutusako mpolampola biki byolina kuba nti omanya. Big up yourself muna Uganda ali mu Uganda nebweri w'eggwanga ng'oli mu Chapa. Respect still nzikiriza nkoma okuba nti njogera bino nabiri nkutwale ku nsonga ezatulese era nga mugakulembedde olunaku lwa leero lwe lutalo wakati wa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi ne Legendary Lwasa. Jjukira waliwo obutambi obubadde butambulira ku mkutu gwa internet nga bulaga nga Diana Nabatanzi bwe yagenda mu maaso n'okuba nti yegatta, era nga okwegatta mu katambi kano kiteebereza okuba nti mbu ye y'omu ku abo abali mu katambi kano, ng'agamba nti ebiseera ebisinga omukyalo ono agenda mu maaso n'okuba nti bw'alaba ku kitonde ekisajja mbu bw'agenda mu maaso n'okuba nti afuna obwagazi nti yeerabira n'okuba nti obaolyawo aggalawo amadinisa n'oluggi nti yagenda mu maaso n'okuba nti abikola, era nga kiraga nti obaolyawo omukyalo ono ebintu bino mu mboozi z'ekikulu azinyumirwa nnyo. Ebyo byonna twali tetubimanyi okugjako Lwasa okubitugamba nga yita ku mikutu gye egya social media, era nga mu katambi kano Lwasa avayo alumiriza Diana Nabatanzi okuba nti yali yegatta n'omusajja omulala. Wano nno ebitongole ebitongole ebinwanira eddembe ly'abakyala oba giyite feminist ne feminism groups mu Uganda zivuddeyo ne zirabula Lwasa n'okuba nti obaolyawo zigenda mu maaso n'okuba nti zikunga okuyambako omukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi okuba nti asuwinga omusajja ono amanyikiddwa nga Legendary Lwasa Emmanuel Kawesi, nga bagamba nti omusajja ono agenze mu maaso n'okuba nti atyoboola eddembe ly'abakyala. Jjukira yavaayo n'ayogera ebintu bingi ng'amaze okuba nti akola embaga oba okuba nti banjula ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Angel. Yagenda mu maaso n'okuba nti ayita Diana Nabatanzi omukazi ow'ekisiraani nti mubbi malaya awedde emirimu, era ng'omukyala ono tagwanidde kuba nti awasibwa musajja yenna. Kino nno kyagenda mu maaso n'okuba nti kinyiiza olwo nno abakyala abasinga n'abantu ab'enjawulo, era nga lubadde olunaku lwa leero mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi baluya basobodde okuba nti bamutuukirira ne bamusaba okusobola okuba nti batwala omugaga mu mbuga z'amateeka, ng'agamba nti omusajja ono akisuzza okuba nti obaolyawo asabuka n'ebigambo kogata n'okuba nti tarespectinga myaka gye, ng'avuma abawala abato mpolampola nga Diana Nabatanzi, era nga getufunye nga mu kusembayo kiraga nti obaolyawo batandise okuba nti bamimaliriza, era nga Diana Nabatanzi yasazeewo okuba nti atwala Lwasa mu mbuga z'amateeka lwakumulirako ze bayita enjuki mu luzungu, era nga enjuki agenda kuba nti agivomitinga kubanga byabadde akola bye bibadde bisinga okubeera ebikyamu. Mu Uganda
abawala bangi abagenda mu maaso n'okuba nti batulugunyizibwa abasajja especially abayita abagaga n'abantu ab'enjawulo naye ng'ate abawala oba abavubuka bano abato tebalina gye baloopa because abantu bano abasinga obungi tebamanyikiddwa oba oliawo nabavu. Diana y'omu ku abo abagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo batulugunyizibwa ebintu bye bamukoze n'okumwogerera bye bingi era nga bw'otaba musajja oba bw'otaba mukyala mugumu nnyo tosobola kuba nti obigomera. Bingi ebyagenda mu maaso n'okuba nti bitabuka era nga Lwasa yagenda mu maaso n'okuba nti aswaza wabula nga mukyalo ono agenda mu maaso n'okuba nti yeekuumira ddala era nga ebiseera ebisinga omukyalo ono abadde musirifu ddala. Kino nno kiraga nti oba oliawo Diana Nabatanzi ebimwogerako oba bituufu oba si bituufu naye nga kikulaga nti mukyala wa mpisa. Yoga olunaku lwa leero oyeeyita omugaga bamukubye mu mbuga z'amateeka era ng'omusango tugenda tandika okuba ntugulira anytime from now nga bagamba ejjogo lyakola ku bakyala alina kulikomya ku Diana Nabatanzi. Agono gabadde ga Diana Nabatanzi.